Psychologically, the pastors have confused the people. Totally confused. Buli kimu Yesu. Olina genda kusabira. Omulala nokola tokola. Omuntu takola naye asiiba mu kyacha saba mukisa. Kiki kyosabira omukisa? Nga tokola. Mukama yangamba sikola. Namugira wali otuteyo mwana. Owoja asomera. Sija asomera. Okay, baliyitaani? Life day and body. Olinda kaawo. Era akoze Ekyamanyi. Essomero lya Pastor Senyonga. Life day and boarding primary school. Obadde okimanyi nti abaana bonna abasomerayo bali ku sikala z'abazungu. Babaweerera full scale. Kyokka ate n'abazadde wano nababasasuza. Sikutegedde bulungi. Kyogamba tokiwulidde. Nkiwulidde. Abaana bonna gwe weebaza. Pastor Senyonga omwebaza yateekawo essomero. Obadde okimanyi nti essomero ki? Life day and boarding primary school. Yes. Abaana bonna abalimu abasomeramu bonna baweererwa bazungu full basale. Kyokka ate n'abazadde wana abasasuza. Kati omwebazaako ki? Awo ki kyakoze? Asomesezza abaana b'eggwanga basomye era okuyita mu Yesu. Lwaki asasuza abazadde ssente ate nga abazungu be baweerera abaana bano? Abazungu bamanyi bawaayo ssente z'abaana bonna nga bwe bali mu ssomero. Naye ate n'abazadde abajjako ssente. Abaana babagoba nga babagobye school fees. Naye ate nga abazungu babasasulira dda. Kati oyo omwebaza ayambye eki? Gwokimanyi nti ne minisita agenda yamuyita n'aganudde eggulawo. Minisita Muyingo, Jesse Muyingo. Ekyo nkijjukira omuntu yamuyita. Yes, omuntu gwe yali agezeho makasi gujjukira naye yali agenzeyo minisita. Agenze okuliggulawo n'atuuka naga waliwo ebyekifere byesitegeera bulungi. N'agaana okuliggulawo. Kati yoyo gwe weebaza. Omulala yatandika alina bizinensi alina omuceere. Atutte entobazi z'abantu. Azigobyemu abantu. Alimye omuceere. Bwe yagukungula yajja yagutunda buli kilo 10,000. Olwokuba muceere mutukuvu. Gwe yalima mu lutobazi. Obutukuvu buli mu lutobazi wali. Kati oyo yayambye eggwanga. Twandigambye nti ayambye ku agriculture. Abantu baguze omuceere 10,000 ekkiro emu. Ekonomi yaabwe eri etya? Eyandibadde alumirwa n'agamba nti naye kageri kendi omusumba. Omuceere wakirikanga beyo okugwa obwereere. Oba kalenzi ogwange kabagutunda 10,000 kilo. Omulala bagutunda 3 oba nyanze kangutunda 2. Nyamba abantu nyambe society. Yagutunda 10,000. Gwe weebaza yayambye abantu. Bakutta omuntu obwongo okumulaga nti gwe omukyalo okubeera ne bbaawo. Baawo yalina kubanga mulokole. Muyina kubanga mwenna mukkiriza kyekimu. Ayina kubanga kyakola bw'obanga pastor wo omwagala nnyo naye alina okubanga amukola ki? Amwagala, yes. Babatadde mu mbeera, babalaze ekifaananyi. Babatadde mu mbeera nti okuluzinga amaka, it's nothing. Okufiirwa amaka, it's nothing. Tekikyali kipya nnyo. Yesu ye byonna mu bulamu bwange. Olwaleero ze ŋŋombo. Muslim bakazi bo mu bakyala. Abakyala be basinze okubuzaabuzibwa. N'akugamba nze omukyala namwesonyiwa ne muta. Atendereza pastor okusinga nze. Abakazi atendereza pastor wo okusinga ggwe. Gwe bbaawe amusasulira ennyumba mwabeera amugulira emmere. Gwe oli wansi wa pastor oli. Takulabawo. Pastor bw'aba yabayise. Waliyo ekigenda okubaayo gwe ne bw'oba oyagala nnyo. Tosobola kusibawo omukazi waawo waka. Yes, nkuwulira. Basiiba muzi prayer okuva ku makya mpaka kawungeezi. Nga pastor yabayise. Basulayo bagenda mu overnight. Bagenda balina gundi crusade ezo bategeka nga week number kusulayo na kusiibayo. Omukazi n'afuluma mu nnyumba n'agenda n'asula ku kyaki okumala week number mbo basiiba basaba basula basaba. Daddy gundi. Omukazi nga yatandise okuloota. Mukama yandabikidde. Mukama yandaze kino. Batunza ne babbaabwe amayumba.
Mukama yandaze ye nyumba tetuyinza kusobola gibeeramu. Tetusobola. Mukama yandaze, Mukama yayogedde. Okakana nga batunze. Omukazi baba tebakyawulira waka. Kati njogera ku bakazi n'abasajja nja kujja. Okay. Omukazi nga yaga nti kati buli obulokole buli okugenda eri mu kutegeera okwendiga. Abata kyakulaba gwakulaba nga setaani gwe baawo. Gwe n'omukwala n'obagamba nti Yesu ye byonna mu bulamu bwo. Omukazi osobola n'okumulekera emitwalo 5 buli lunaku ewaka. Naye emitwalo 4 nga gigenda wa pastor. Gigenda mu kanisa buli lunaku. Ne mumalako omwaka nga temuyina kye mwezimbye. Nge kanisa avulumudde kalina. Mwe ng'awaka ng'amaka temuyina kye mwezimbye. Naye zonna nga bw'abadde azikwata mu kanisa. Jukira bwe mubeera awaka omuntu asinga okontrolinga ebintu ye mukyala. Yes. Fa abasajja biba bingi. Omanyi n'okutambula n'omala bbanga ki nga tokomyewo na waka. Natumanyi bigenda mu maaso. Ne bw'okomawo toddawo mu kubuuzabuuza ate sente zikoze zitya. Ate sente twazikoze zasaasaanyiziddwa zitya nedda. Gwe omulimu gwe gw'oli mu kukola bukozi sente gw'omanyi. Abamu tugula n'ettaka nga situukanga nayo. Sente ozikwasa mukyala n'akola transactions n'ebyapa byonna n'abikola. Bugenda okukya ng'ebyapa biri wa pastor. Baleseewo abasajja, basuuliridde abasajja. Omusajja asobola n'okubeerawo emyezi n'emyezi musajja watu nga talina kaakombyeko ku kaabufumbo. Ng'omukazi ali mu Yesu saala. Ali mu kusaba n'okusiiba. Mu kusaba n'okusiiba. Baatuwe tusiiba dry. Bw'oba osiiba dry siina kukwatako, toyina kunkwatako. Musajja watu n'akandalirira omwezi mulamba talina kaakombyeko ka mu buliri. Kati mbuulira. Bw'anaasituka n'atambula n'agendako ebbali. Yes. Kati olunaagendayo oyo sitaani sisobola kwera na muntu bw'atyo. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 584 oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. Ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Uganda ey'enkya. Wow, tubaniza nnyo nate ku mikutu gyaffe Uganda ey'enkya wamu n'Omunaala TV oli nange muzukulu wa Gabo nga Moses Wamala Sakone Katumba Gerard. Ddala kituufu episodes ezasooka ze twakola ku enzikiriza oba bannaddiini okusingira ddala abalokole abakutte omumuli mu kubuzaabuza wamu n'okuziba abantu ekikookolo ku maaso obutagenda kugoberera bigenda mu maaso mu ggwanga wamu n'okutegeera ebyo ebibakwatako. Banji muzigoberedde era obubaka mubutegedde. Tukyagenda mu maaso n'ezo episodes. Ate tugenda kutwala mu maaso tukulage tukutegeeze engeri bannaddiini bano okusinga ddala particularly abalokole engeri gye bamenyeemenyeemu ate institutions oba institution eya marriage oba ey'amaka. They are expected to unite saako n'okugatta abafumbo okubeera nga banyweza empagi eyo ey'obufumbo. Wabula ate tugenda kukulombojjera ate tukubuulira akawonvu n'akagga engeri bano gye bakoze omulimu ogw'amaanyi era ogw'ettendo
ate okumenyaamenya empagi eyo ey'obufumbo. Tugobere ku mikutu gyaffe gyonna Uganda ey'enkya n'Omunaala TV otuwe n'obubaka gwe yeetaaga okubeera nga you have any advert or any business we can connect ate ntula engeri gye tulanga business ye eri abantu. Yes, the audience is available abantu balina ate era abatugoberera bayitirivu. So enamba ezo zennyini kosa okubeera nga otutuukirira ne tugenda maaso ne tukola business ne tulaba ate engeri gye tusobola naawe okugattako n'okugaziya network yo ne at least net worth weewaawo. Ne TikTok kyekimu Uganda ey'enkya, Facebook, Twitter ate era ne ku Twitter omukulu Katumba Gerard, yes, yeah, Twitter handle ye n'Omunaala TV. Muganda nga yatudde dda kansabe atabala omuseeko tugende buterevu mu program y'olwala episodes zetwagala museeyo amatu okuwuliriza okufumiitiriza n'okusengejja nga byonna kyetuluubirira oba kyetulunoonya kwe kutegeera wamu n'okumanya. Muganda wange sooka onamusize kuba tulaba ku mikutu gyaffe tugende mu maaso ssebo. Neyanza neyanze mbalamusizza nnyo bannayuganda yonna gye muli. Mbeebaza okutugoberera bulijjo ku Uganda ey'enkya ate n'Omunaala TV, ku YouTube, Facebook, Twitter wamu ne TikTok. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwagizibwa mmwe n'okugoberera ensonga zino, kwoteeka n'okusaasanya link buli muntu asobole okuba nga bino abitegeera bulungi. Muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard nate tukomyewo twongere okuba nga tulambulula ensonga butya bwe zitambula, butya bwe ziri okusobola okuba nga tutaasa ensi yaffe Uganda. Era bikanga ekyamazima eyongera okugwayo mu kateebe wano weetuuse naye ffe katukole ogwaffe betunaataasa betujja okutaasa abanakkiriza okubataasa abatakkirize kubataasa Mukama Katonda tajja tusalira musango. Weewaawo tugende buterevu mu nsonga episodes ezaasoose zetwasooka okukola sabbi gye tukubye amabega engeri abasumba gye bakutte omumuli gw'okuwubisa bannayuganda kubajja ku mulamwa buli kaseera kubasiibya mu makanisa n'okukolera regime oginyweza ng'eri mu bukulembeze. Nate tugende tulabe we dig deep how religious leaders okusinga dda particularly abalokole engeri gye baplaying the role towards ruining oba breaking down the marriage institution mu Uganda. Ku mulundi oguyise twatambulira nnyo mu perspective eya religious leaders vis-a-vis religious dealers. We twasinga okutambulira awo. Era bwe twali tutandika saagala bakitwale nti tuyina eddiini gye tuli mu kwataakinga. Era bwe twali tutandika twayogera ku ddiini zonna, ku nzikiriza zonna. Era ne mbagamba nti ekyamazima abakulembeze b'eddiini ezo tebannakola kimala kutaasa muntu wa wansi munnayuganda ono abonaabona. Bw'otunuulira mu makereziya, makanisa, emizikiti gye twandisuubidde amaloboozi ag'amaanyi ate abamu olaba bayambako buyambi bano ate ababonyaabonya abantu. Ensonga bazisiiga akazigo bazibikkirira bwe bati tebazoogera nga bwe zirina okwogerwa. Bw'ojja mu nzikiriza y'abalokole bapasita bonna bali mu kubuulira byabwe teri ayogera ku ngeri bantu gye babonaabonamu. Kwongera kubakamulamu ssente, leeta ekimu eky'ekkumi, leeta ekiweebwayo, simanya leeta ekyaki, simanya kino, eno layini ya mitwalo 10, eno ya 2, eno ya 3, eno ya mutwalo, eno ya 15, olukumi talukkiriza. Kyokka nga abantu be bakamula bantu baavu, obwavu bweyongera mu ggwanga. What do you have to say? Why don't you talk about it? Economy edobonkanye egudde eri wansi, inflation eringa inflation. Olw'okuba muyimirira ku butuuti ne mufuna ssente ne muyoola ssente. Mu economy egudde bwekyo n'osanga ng'omusumba akyatuula mu ssente. Ne bajja ne bazisuulawo n'azituulamu nga bwazisambasamba bwazizannyisa bw'ati. Mu economy efaananako bw'eti gye tutambuliramu nga tosaasidde bantu. So kati ebyo byonna bye biraga nti we are having a religious dealers, not leaders. Bo bali mu deal. Aba agent ba government bakolera government n'ebirala ebiringa ebyo. Kaakati olese ensonga ennungi endala. Era ensonga ezo twazogera ku njagala okwebaza abawuliriza n'abalabi baffe abatugoberera nti mwagoberera bulungi nnyo ensonga ezo era nga bw'ogambye nti video zifunye abantu bangi abazirabye zekyo kimpa amaanyi manya nti okay bye twogera bituuse ku baki bituuse ku bantu. Mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera ensonga ezo nawe ataalaba episodes ezo ezasooka osobola okuddayo
n'ozigoberera n'oziraba byonna byonna ojja kubanga obitegeera bulungi engeri gye tuzze tubizimba oleme kiyinza okugira wano wakati n'ogamba n'olaba nga bano tebalumba bulumi naye bwonna addayo n'olaba engeri gye tuzze tuzimba mu gundi zaffe ojja kulaba nti era bangi bendabye abali abamu si bangi abalinga 2-3 ababadde ku TikTok bonga bagamba nti mukole ebyammwe ebikiifo omusumba waffe tumwagala bakoze batya anti beba bwe nagamba luli ne ngamba gwoba owulira nga olina emotional belief yes olina that emotional faith it is up to you eno video gite yes kutugiraba era n'olwaleero njagala bagamba kino omanyi mu bayibuli bakozesa ekigambo sheep endiga bakozesa ekigambo ndiga olw'obugonvu bwayo nti mubeere ng'endiga mu kukkiriza mubeere ng'endiga mu bugonvu nti endiga bw'ogigamba jangu tugende etambula butambuzi jangu kwata wano etambula butambuzi tebuuza kizibu okulaba endiga ng'ewali tosobola teringa mbuzi ogitwala eno kadduka kadde eri ogitwala ku mudde eri emmere eyaayo naye neegaana kati ye endiga oba ogitwala kugisala gwomanyi kyo kitambula butambuzi kisajja kyattu kikazi kyattu kati bakozesa phrase ey'endiga olw'obugonvu bwayo n'obuwulize tusobole okubeera abagonvu mu kukkiriza ate era okubeera abawulize mu kukkiriza kati wakati mu buwulize obwo tobeera buwulize eri Katonda eyakutonda nti obeera omuwulize n'eri omuntu akulembera mu kukkiriza akulambika mu kukkiriza obeera omuwulize oba bishop oba musumba oba father oba mulabirizi oba sheeke oba ani obeera omuwulize naye ate tebaatugamba mubeere ng'endiga mu kutegeera kati ffe abamu kye tukola abantu abamu bo balowooza abantu abamu okutegeera bategeera nga ndiga bavudde mu kubeera abagonvu obuwulize buli kati ate ne badda mu kutegeera ng'endiga kati beyobola bagamba tuviire ku pasita waffe ffe tumwagala kati oyo okutegeera ko gwa ndiga kusooba nnyo nga bwolaba bwesooba nga bwolaba bweri eŋŋonvu bwebeeraawo kati n'oyo naye okutegeera ko kubeeraawo kwekwata bwe kutyo so tetulina kubeera ndiga mu kutegeera tubeere endiga mu kukkiriza tubeere abagonvu tubeere abawulize naye ate tuleme kubeera ndiga mu kutegeera pasita akugamba eri omuddo naawe ogukwata ogulye pasita akugambe kola kino naawe okikwata okikole olina omutwalo mu nsawo olina abaana n'ogamba nti pasita atugambye tusige n'owaayo omutwalo n'osigala nga tolina wadde 10 nga nezikutwale ne transport yakutambuza okutwala ewaka tomusigazza nezogenda okutuukirako okulya ewaka okugulira abaana amata tozikola ki tozirina kati gwe bwe sikuyita ndiga nkuyita ki kati ovudde mu ndiga eno ey'okukkiriza ate ofuuse endiga mu kutegeera gwe okimanyi siinaamu sente lwaki towaayo kentono n'osigazaamu sikuganye kuwaayo n'owaayo kentono n'osigazaamu n'ogenda n'otunda ekizimbe kyo n'okitunda $5,000,000 zonna n'ozikwata n'ozitwalira omusumba ekizimbe ekyakumenya mu kukizimba nina ne bempulira nti omusumba namugamba ettaka eryo mwoyandaze ndiriko emizimu liriko ki litunde esente ozireete yanayita emabega ye kennyini omusumba yaligula ate nesente ali nesente nazimutwala bannange gwe bakugambira nti tunda ettaka eryo liriko emizimu liriko ki babagenda okugulawo bo tebatya mizimu ekyo bo baagala mizimu kubeera bo baagala kugula wali mizimu babagenda okugulawo mizimu nti bagula ttaka liriko mizimu ginnaayo nabo bantu nga bo basobola okugumira emizimu egyo naawe osobola ogigumira guma n'ettaka lyo gwe sigala nga gwe musumba mutwalire omutwalo mpaddeyo ekimu eky'ekkumi omutwalo gugoba emitwalo 10 naye otunde ettaka lyo lya kawumbi zonna ozisitula ozitwale ew'omusumba nga kugamba liriko emizimu gwe naawe njagala gwe weerootera ogirabeko emizimu gwe bwakugamba mugambe nze njagala lya mizimu ate waliwo anaalibba eri emizimu tebalibba egyo emizimu giri kuuma awo tojja kuba ndiga mu kutegeera oli ndiga mu kukkiriza pasita wo omukkiririzaamu era omwagala era oli mugoberezi oli mulokole awo
there was no problem. Era nabalabi waliwo abamusebo nga agamba omusumange kyankoledde. They are praising the pastors instead of God. That is it. That is endiga okutegeera okwo. Tulina kutendereza liiso ddene gwe tuyita liiso ddene Katonda. Gwe tulina okutendereza. Gwe tulina okwebaza. Tetutendereza ono omuntu munnaffe because we are all human being. Katonda Bible ekugamba Katonda mwoyo bwoyo. Yes. Si mubiri nga ffe nti ogenda mulabako nti Katonda wuuyo afaanana bw'ati. Si mwana wa muntu okulimba n'abasoma ennaku zino baali obulimba obubajjudde. Si mwana wa muntu. Kaakati toligenda mulabako. Kati ekifaananyi kye kirabikira mu ffe. Munno bw'alabika Mukama Katonda bw'atyo. Kirabikira mu ffe naye ye nga ye kennyini togenda mulaba nti wuuno. Kati tulina kusigala nga tutendereza Mukama Katonda. Naye so si kutendereza bano ate bantu bannaffe. Ffe bano tulina Katonda alina amateeka ge yatuwa oba ebiragiro ebitulambika. Yagala munno nga bw'okola ki? Nga bwe weeyagala. Mwagalize muntu munno mwagalize nga nawe bwe weeyagaliza. Bye tulina okwekolera ffe ng'abantu. Wabula mu Bayibuli teyagambako nti sinza muntu munno. Agamba mugende namwe muwonye abantu. Yaleme kubanga yeye yekka yenna kyemalira byonna yawonya ab'envunza, yawonya ab'amabwa, yawonya ab'okugulu, yawonya ab'omugongo. N'agamba namwe bentambula namwe mugende muwonye abantu. Baleme kubanga basinza ye yekka. Baleme kumusinza kuga nti kati onalabika ye Katonda nno. Ono ye Katonda basinza oyo kuba yali mu kifaananyi ekyaffe. Naye kati bano babuzaabuza abantu oli abeerawo pastor wine kati babatuma n'abaddadi taata wakuzaala tomumanyi. Daddy Gundi yagambye tulina okusiga. Daddy Gundi akatinko n'akatijjo kabasuseeko okutijja okwekinankanyooko. Kyevulaba buli kyamugamba kyakola. Buli kyamugamba kyakola. Katugenze ku nsonga y'amaka. Muganda ng'okimanyi nti olwaleero mu Uganda institution y'amaka efudde. Yes. Naye ng'abamu ku bantu abasinze okutta institution y'amaka ekyo nkyogera si kirumamu. Abalokole basse institution y'amaka. Abasumba abo batya muntu ajja kwebuuza batya ngeri ki gye basseemu institution eno. Embuulira gye babuulira bakutta omuntu obwongo okumulaga nti gwe omukyalo okubeera ne bbaawo. Baawo yalina kubanga mulokole. Mulina kubanga mwenna mukkiriza kyekimu. Alina kubanga kyakola bw'obanga pasita wo omwagala nnyo naye alina okubanga amukola ki? Amwagala, yes. Babatadde mu mbeera babalaze ekifaananyi. Babatadde mu mbeera nti okuluzinga amaka it's nothing. Okufiirwa amaka it's nothing. Tekikyali kipya nnyo. Yesu ye byonna mu bulamu bwange. Olwaleero ze ŋŋombo. Mostly mu bakazi oba mu bakyala. Abakyala be basinze okubuzaabuzibwa. Muganda ngo wamala wali atulaba wano olwaleero ng'asobola okukola nga witness. Asobola okubeera omujulizi. Muganda wange ng'amaka ago gaafa. Omukyala n'agenda lwa busumba. Amaka g'abantu gamenyesebwa abantu kulokoka. Ofunye abamu abakoapproachinze Katumba nga so musi babiri. Oh, okay. So musi babiri. Nakugamba nze omukyala namwesonyiwa ne muta. Atendereza pastor okusinga nze. Abakazi atendereza pastor wo okusinga gwe. Gwe baawe amusasulire ennyumba mwabeera amugulire emmere. Gw'oli wansi wa pastor oli. Takulabawo. Pastor bw'aba yabayise waliyo ekigenda okubaayo gwe ne bw'oba oyagala nnyo tosobola kusibawo omukazi waawo waka. Yes, nkuwulira. Basiiba muzi prayer okuva ku makya mpaka kawungeezi nga pastor yabayise. Basulayo bagenda mu overnight. Bagenda balina gundi crusade ezo bategeka nga week number kusulayo na kusiibayo. Omukazi n'afuluma mu nnyumba n'agenda n'asula ku kyaki okumala week number mbo basiiba basaba basula basaba. Sima bali muki simanya bali baziyita gundi baziwa amazza ganjawulo. Eriyo deliverance service babudde kusaawa 7 8 12 balina okuddayo baveyo balina okuddayo.
tabiriiko oba takufumbidde emmere kati omukazi obadde ku kyaki osuzeeyo week namba naye olina amaka olina abaana olina omusajja omulekedde ani amako galeseewa bano abagenda muzikiti hajati n'asaala eswala mu ssaawa emu n'addayo ewaka bo tebamanyi katonda gwe gwosinga okumanya katonda omukazi omulokole nga yatandise kutijja n'obulokole muganda wange wamala bino byenjogera mbyogera with experience because I can give you live examples nyinza n'okugamba nange kyali kintuuseeko yes soogera bino mbyogera bya lwanjwanjwa daddy gundi omukazi nga yatandise okuloota mukama yandabikidde mukama yandaze kino batunza ne babbaabwe amayumba mukama yandaze ennyumba tetuyinza kusobola gibeeramu tetusobola mukama yandaze mukama yayogedde okakana nga batunze omukazi baba tebakyawulira waka kati njogera ku bakazi n'abasajja nja kujja omukazi nga yaga nti kati buli obulokole buli okugenda eri mu kutegeera okwendiga aba takyakulaba gwakulaba nga setaani gwe bbaawo omuntu gwa praising era gwalaba gwawulira gwakkiririzaamu pastor we kyevula aba bakyusa amanya ne babayita baddadi so it's an agenda set okulaba nga abasumba bano basooka bakwata psychological obwongo bw'abakyala kuba onyweza ekitonde ekikyala it can or it can influence the other gender. Yes, institution oba mazo giyingira obulungi kasita okwata ekitonde ekikyala gwe n'omukwala n'obagamba nti Yesu ye byonna mu bulamu bwo omukazi osobola n'okumulekera emitwalo 5 buli lunaku ewaka naye emitwalo 4 nga gigenda wa pastor gigenda mu kanisa buli lunaku ne mumalako omwaka nga temulina kye mwezimbye ng'ekkanisa avulumudde kalina mwe ng'awaka ng'amaka temulina kye mwezimbye naye zonna nga bw'abadde azikwata mu kkanisa jjukira bwe mubeera awaka omuntu asinga okontrolinga ebintu ye mukyala fe abasajja biba bingi omanyi n'okutambula n'omala bbanga ki nga tokomyewo na waka nga tomanyi na bigenda mu maaso ne bw'okomawo toddawo mu kubuuzabuuza ate sente zikoze zitya ate sente twazikoze zasaasaanyiziddwa zitya nedda gwe omulimu gwe gw'oli mu kukola bukozi sente gw'omanyi abamu tugula n'ettaka nga situukanga nayo sente ozikwasa mukyala n'akola transactions n'ebyapa byonna n'abikola bugenda okukya ng'ebyapa biri wa pastor nga yabitwala ewa pastor yagalagana amaka tegasobola kusigala nga galinga bwe gali basooka ne bakwata abakyala ne babayingizaamu embeera nti Yesu bw'oba omulina bw'omukkiriza buli kimu oba okimaze mu bulamu bwo nejjukira takusasulira nnyumba takuliisa taweerera baana omusajja yaweerera abaana yasasula ennyumba yaliisa n'abeewammwe yakola buli kimu naye ate opraisinga musumba opraisinga kanisa okusinga omusajja abasajja abalina abakazi abalokole waliwo abalokole nga bo yasigala ategeera ng'asigadde yeetegeerera nga mukyala era ng'emirimu gy'awaka akyagituukiriza bulungi nnyo gye bali naye waliyo njogera ku bano ab'akatijjo abo ab'akatinka abo ng'alinga alowooza alina enneema n'okusinga omwana wa Katonda abo balaga nti ye mutukuvu nnyo abo tebafu amaka gasasise baleseewo abasajja basuuliridde abasajja omusajja asobola n'okubeerawo emyezi n'emyezi musajja watu nga talina kakombyeko ku kabufumbo ng'omukazi ali mu yesu saala ali mu kusaba n'okusiiba batuwe tusiiba dry bw'oba osiiba dry sina tolina kunkwatako musajja watu n'akandalirira omwezi mulamba talina kakombyeko ka mu buliri kati mbuulira bw'anaasituka n'atambula n'agendako ebbali kati olunagendayo oyo sitaani sisobola kwera na muntu bwatyo
Yesu atugamba okusinzira ku Bayibuli najjayo ennyiriri. Ezo ennyiriri zojjayo z'osoma gwe waleeseewo embeera eyo. Ono baawo tokoze ky'olina kukola. Naye neyeesalira amagezi. Kati olugira ng'ogenda mu Bayibuli daddi gundi lulwe yali ayigiriza yagamba bw'ati. Kati oyo kamwewale. Ng'amaka bwe gatyo gatandika kufaafa mpola mpola bwe gatyo okukakkana nga gasaanyeewo. Bano abasumba bangi bw'aba ayigiriza ng'ali katuuti ayigiriza mubawulira. Akulaga nti omusajja bw'owulira ng'omukooye genda. Yes, yeah. Tebateekamu elementi y'abakyala kweguya basajja. Tekikyaliwo omulokole. Bano abakatijjo tasobola kweguya mulundi n'ogumu gw'omusajja. Abasajja gye bali bangi bakaaba. Bangi batudde ku nkatu basajja battu. Emmere balya yaba maidi. Abamu balya mutonninnyira naye ng'alina omukyala. Naye omukyala ali ku kanisa. Gyasula. Gyasiiba ng'asaba. Gyasula ng'asaba. Ali mu kunoonya Mukama kiro kyonna buli lunaku. Omusajja kangende wakanga maze okweriira kamere ngende nga neebaka bwebasi. Tewali sisobola kubanga ndi musumba. Nendabanga mwezi ku mwezi buli lunaku ekkanisa esula ejjudde bakazi. Esiba ejjudde abakazi. Ne sibabuuza mmwe mufumbira ddi babba mmwe. Yes, mulabirira ddi amaka. Omuntu yenna ategeera nga ddala oyagala kukuuma amaka nga gali wamu. Institution ye ey'amaka. Lwaki tebabagamba bigambo binyweza maka? Lwaki babagamba bigambo bitaggulula maka? Ngoberera nnyo enjiri ya Pastor Bujingo. Sina musango gwe nkoze kumunokolayo. Kubanga n'abalala basobola okubitinensinga. Ani yasooka okulwanyisa element ey'empeta? Yes. Empeta kabonero akalaga obumu nti tuli wamu. Akalabwako kabonero akalabwako nti kasobola okukukuma nti nga bw'onooba nti muganda wange olina oba nenzijja nenkuleetera ekirabo nenkuwa essaati. Ng'essaati eyo ogyagala nnyo nga buli lw'ogyambala bw'oti ujjukira ya mukwano gwange gundi nekirabo kya bakampa ku birthday. Ng'era buli lw'ogyambala owulira nga you have that attachment n'emikwano gyo oba n'omuntu eyakuwa ekirabo ekyo. It's the same. Yensonga lwaki nti institution oba ekereziya yateekawo gundi eyo ey'empeta. Nti wadde tekitegeeza nti ojja kuteekawo kyekitegeeza laavu ennene nnyo. Naye ke kabonero akalabwako akasobola okuuma omuntu akabawa attachment mu ababiri nti ne bw'onooyita gy'oyise omuntu bw'anaalaba akabonero ayaga gundi omusajja wabuvunaanyizibwa mufumbo naye nga ne mukyala wo tamumanyi. Yayimirira katuuti n'agikuba era walaba nga bali mu kuzambulako bazikasuka. Bali mu kuggyawo that attachment gye balina gye babadde nayo. Naye ekintu kyayogerako kibaddewo emyaka n'emyaka. Empeta yali emukoze eki? Era yali ereesedde obuzibu mugundi kubanga n'aba empeta beekyawo. Yes, of course. Beekyawo. For certain reasons. Eziteewali. Era ne batambula buli omu n'agenda n'atandika obulamu obubwe. Kati awo oyo we yatandikira okuba institution y'amaka. Gw'omanyi amaka ameka agamenyekamenyeka olw'ekikolwa ekyo kyokka ekyokuvumirira empeta. N'azikwata n'azambulamu n'azissa wali n'embalanga nabo bali mu kuzambulamu bazikasuka wali bazissa wali. Basinza muntu olw'okuba agambye. Mu Bayibuli lunyiriri ki olwogera olugamba nti empeta terina mugaso ne bw'ogijjako n'ogisuula eri. Kikwayi yagamba nti anoonya olunyiriri olulaga nti empeta gundi ne bamussaako empeta oba ki yagamba kyuma buuma. Yanoonya olunyiriri ne lumubula. Kyekiri kyenkwe bingi nnyo bye tukola mu bula kusiiba ng'asaba. Eri abasumba abagana n'abantu ogenda for medication. That is it. N'abamu abatuuse ku mutendera. Ogw'okugamba nti olwadde olina bulwadde waliwo endwadde eziri strange. Yes. Nga tezeetaaga kuzannyirako. Naye ng'omuntu bamulaga talina kgenda wa. Nga zeetaaga science. Zeetaaga science. Yes. Talina kgenda mu ddwaliro. Kyekiri kye naggambye. Olwadde okimanyi bulungi nnyo nti omuntu bamujjanjaba omubiri gwetaaga okujjanjabwa okusobola okubeerawo. Besides a prayer okusaba n'ebirala ebiringa ebyo naye omubiri gujjanjabwa kubanga omubiri mubiri.
naye era gwe n'osigala ng'obiriivinga ng'okkiriza nti ne bwe sigenda mu ddwaliro ngenda kuwona. Bakwata abantu abali ku ddagala, bakwata abantu abali ku ddagala nga bakimanyi nti oyo omuntu ali ku ddagala, ne bamukozesa ng'ekizampo nti nga gundi yawona, nga bw'olaba gundi bwe yawona, naawe osobola okukola ki? Naawe osobola okuwona. Kati bw'obanga oli bwe nagambye endiga mu kutegeera nga naawe okkiriza bukkiriza nga totegedde history ow'omuntu ono, totegedde emabega kivuddewa, ono avuddewa, ebyafaayo eby'obulwadde obwo bwe bali mu kuweerako ng'ekyokulabirako. Abantu bangi abafiiriddwa obulamu abafudde ng'ekyamazima yandibadde ajjanjabwa n'akola ki? Yandibadde ajjanjabwa n'awona. Ebyo byonna byonna babikoze. Naye okuddayo wano ku gundi institution ey'amaka, bw'otunulira olwaleero enjigiriza y'abasumba bano bonna abasinga obungi, ekyamazima olaba nti gundi yaabwe yakumenya bumenya maka, so si yakugatta wamu oba okwongera okuzimba amaka. Gwolowooza ekereziya tebalina gundi zibuulirira bafumbo? Wali olabyeko nga babaanise mu kamera? Okubanika mu kamera batya? Nti baboogera nti balina bye, waliwo ekigenda mu maaso, waliwo ekiriwo, waliwo kino na kino, ne babiteeka mu kamera nga bano bwe bakola. Nti omukazi asobola okuvayo najja naawe obujulizi ku bbaawe, obujulizi obuli negative. Abasajja ayimirira ali mbu ssaawa yakuwa bujulizi, n'alyoka atandika okusensula bbaawe, n'asensula bazadde be, n'asensula buli muntu yenna. Bangi abafiiriddwa obufumbo bwe batyo ng'omusajja tasobola kugumiikiriza kuswazibwa bwe kutyo. Tosobola kuyimirira wali olw'okuba ssaawa yakuwa bujulizi n'otandika kunswazaswaza mu bantu bwotyo, ate nga babuweera mu kamera. Lwaki abasumba bano ebyo n'ebintu byonna bye bakola babikolera mu kamera? Eyo bizinensi yaabwe. Kubanga bw'otunulira nze nga bw'onaabeera ne kampuni, kaŋŋambe kampuni oba otunda ttaka oba ogula ttaka otunda mayumba, n'ovaayo n'ojja n'olanga, n'ojja ku mukutu gwano ŋŋamba nnangira, because it is a business. Olina okukolamu amagoba, erina okusigala ng'etambula, erina okubaawo, erina okugaggawalira mu bizinensi yo. Okubuulira enjiri, is it a business or it is a service? Ekibandibadde kuli wamu kubeera nga it's a service, of course. It's a service. Kubanga n'omuntu yennyini nnyini omulyoyi w'emyoyo abeera n'omulimu omulala gw'alina okukola, abeera ne profession endala, because this one is not a profession. It's a calling. Era omuntu asobola kubuuza nti olina mulimu kinti ndi mubuulizi wa njiri, ndi musumba, ogwo si mulimu. It's just a calling. Kyeva olaba osanga bafaatha nga dokita, bishop nga engineer, gundi sheeka nga gundi ng'alina profession endala gye yasoma eyiye, gwatwalanga omulimu eno ne bw'aba tasasuddwa. Kati bano bo eno bizinensi kyevola babeera bagiteeka mu lujjudde, babeera bagiteeka mu kamera. N'omuntu ali mu kwevulungula wali bamutambulizaako kamera enseerabe nga bwe yeevulungula ne bw'aba yeeyonoonedde wali, basigala bamutambulizaako kamera enseerabe. What is that? Mwoyo mutukuvu asse, mwoyo mutukuvu asse bannange bannaye bamutambulizaako kamera ensi yonna erabe, ali mu kutunda bizinensi ye. N'oli naye alabaga naye naye nka ŋŋende mponera awo. Gwe lwaki toleka omuntu okukkiriza kwe ne kumuleeta? Lwaki olina mukonvinsinga ng'otadde wali ku kamera? Waliyo omusumba atalina TV, buli avaayo kyasooka okuteekawo radio TV, okuleka abatandika obutandisa abeeye mu byalo abatawulikika. Kaakati ate abo be basumba bennyini, be batuufu. Atandikawo na musingi gwa kubuulira njiri. Anaaba ayagala okukkiriza kujja kuleeta abantu, kujja kuleeta ne bw'abeera na batono. Naye bano olutandikawo nga ne TV ne radio alina okubiraga abantu balabe, abantu balabe, abantu balabe, abantu bangi. Alina okutunda, alina okwolesa. Gwe nali nkolera omu alinako n'omwana gwe yagoba. Agamba otunuza otya kamera awatali bantu? Totunuzanga kamera awatali bantu, kuba egondi service yali live.
kati omwana bambi tabimanyi bulungi tagimanyi musajja tubamuwadde kamera kati ye yamanya anti kanisa tuli mu kanisa tuli mu kusaba kamera ino nga nawali ababiri ateekawo kumba ali mukutta bizinesi ya musajja akawogo kagenda ntiraba leero bwe batazze tebazze kanisa yabadde nkalu yamugoba otunuza otya kamera watali bantu kutolina magezi begala balabe nti abantu tebaweze nagobwa you see that perspective nino omusumba gwe nali nkoyane nga watuuka okusolooza ekimu ekyekumi nga abalaga bwati kati nga live stream tunojjako nogamba yiyi kakati service ewedde ekimu ekyekumi kyebawaayo lwaki tukigira mugira accountability tukuwa sente nyingi nagenda omwetololo okomekereza nga mu state house jagukira ina bajjeno ne banenga bebali ne bamafia bali benagambye betwayogeddeko abettaka akomekereza buli gwogoba bwoti emisinde agenda aweta bwati jaggukira baaba tosobola kulinnyayo gwokomero n'olingiza agenzeeyo ayingidde munda n'osala pressure tosobola ne bano bapasita bwe batyo oli yagobwa ku mulimu lwa kutunuza kamera watali bantu nga waliwo bantu batono namugamba olina amagezi gobadde tulaba nti wali bantu otunuzawo otya kamera abantu balaba nti abantu ekkanisa yabadde enkalu namugoba naye nga n'ababaddewo ababiri beyatunuzaamu kamera oba abasatu oba 10 bazze ku lwamwoyo kusaba kutendereza mutonzi naye abo bo tabaagala ayagala bano abatudde kikatumba eri kiwali omuntu ajja okuwakanya nti bapastors ba breaking the institution ya marriage gakozesa argument eno nti bakola n'embaga ez'ekikungu nti abantu bayitirivu nnyo ne babagatta omulundi gumu lunaku lumu byetulaba ebwayise like Miracle Center and different churches omuntu ajja kwebuuza like ideas zo how justifiable they okulaba nga ate Abasumba bakola bwetyo anti kakati ezo embaga zolaba nti za kikungu bwe tujja mu kanisa wekimanyi osobola okufunayo omuwala n'omukuba embaga mu nnaku 2 mu kanisa naye tubadde tuli bantu bakulu procedures z'okufuna marriage materials manyi kiki ezitegeeza it's a process wano yakugamba ayimirira n'akugamba atalina mwami atalina mukyala saba mwoyo akukkako agamba mukama akundaze olufuluma wali wabweru mutandikirawo okukola nteekateeka zagenda kugattibwa genda wa pasita nga mukama yamukulaze nga mugattibwa nga mugenda bola webagamba babagasse nti bagasse emigogo 2 but there is not that process eya marriage due diligence obwangu bwe babagatta obwangu bwe beeraba ne babagatta bwe bwangu bwe babreakinga so nayo it's part of the plan ey'okubreakinga the marriage institution bwe bwangu bwe babreakinga kyevola bamwekereziya bulooza osobola okuva ino ogenda ne bagatta mwekereziya nga tebakwisiza process balina okuwa n'emyezi nga bakusomesa bakulangira emyezi kati baba balangira 5 ne balanga mu bigo ebyenjawulo mutabani wa gundi agenda kufumbiriganwa ne nagundi ne bakulaalasa that is the process ogenda kukyambirako balala boti tolina era ogenda okuvayo nga bunnagundi bonaga sikyakwesembereza gwe sikyakwesembereza ogenda kuwasa so that is an institution that is the institution nga a building nti mugenda okutuuka okufumbiriganwa ng'ensi yonna emanyi kati okwawukana kikuba yo mu Catholic Church sebo basa n'okunoonyereza banoonyeza n'okunoonyeza dakifu oli singo basooka wakati awo wonna bakulaalasa buli kigwe kikulanga buli lwa Sande bakulanga bwe bakunoonyereza okukulanga gye bavayo ne bajja oyo no gwe mulanga mafioso alina abakyala 2 okay nga faza bonga basika ya notinga wali
bagaanira ddala okugatta yes nga bakuzudde nti waliwo ebitatambula bulungi mu bulamu bwo oba obulamu bw'oli gweyagala okufumbirugwana naye kaakati bano baba nga tewaliwo prosesi yonna eyitibwa mu kuteekateeka bufumbo bw'abantu yes are they building the marriage institution or they are breaking it kubanga n'obufumbo obusangiddwa nga already weebuli abateeketeeka obulungi kizibu nnyo gende wa pasita n'omugamba bawanga ayenda n'akugamba mugumire ayende beerawo era agambirawo okusinziira ku kitabo ekitukuvu mu ssuula bweti ne bweti n'aleeta olunyiriri olubba nga lubreakinga bubreakinze n'akulaga nti you can survive with Jesus only you can survive with Jesus nothing else you need n'otunulira n'osanga omukyalo omukulu omukazi omulungi naye nga entegeera ye n'ayoga nze ebyange byonna Yesu nabimuwa nti bawange ye Yesu byange byonna nabimuwa kati abo bwe bukya kumakya enkeera kumakya omusangaga musumba ndi bubi ekintu kinneebakako ekiro ate gwe Yesu yonna wabimuwa ebyo byonna wabimuwa teweesigaliza kitegeeza n'omubiri gwe wagumu ate kati oli mukulaje nekinneebakako gwe byewawaayo obimanyi. I've heard at times even abasumba bano in quotes bebaweereza ebintu ebyo abantu banene abakyala abakazi oba biki gwani oyinza okumbulirayo omusumba wano mu Kampala ombulire nti amaanyi ge gava wano na wano oba omanyiyo musinza kukulimba because these are spiritual nabo babuuze aba babasinza babayita baddadi akubulira amaanyi ga musumba oyo gavaawo amaanyi ga pastor wo ga musajja wa amaanyi ayina amaanyi gavaawo ani yali alabye amaanyi mwoyo mutukuvu nga ava waggulu najja n'ayingira mu musumba ffe tubalaba bulabi nga bazze katuuti ne batandika ne bameruka bumerusi ne batugamba tulina amaanyi ga Mukama tuli b'amaanyi tuwonya endwadde mponya ngoba emizimu nkola ntya ng'afubutuse bufubuutuse eri nga n'okumuzimba tebamuzimbye kuva wansi nti ono musumba is a pastor mumulaba mu bukulu osobola okuva wano muganda ngo wamale nkya ne nkusanga ng'otuuza abantu omutwalo mulamba of course era ng'ogoba emizimu goba emizimu endwadde n'ozigoba n'okola osobola bulungi nnyo n'ofuuka big pastor ono mu Uganda ne mu nsi yonna okutwaliza wamu gw'omanyi gy'ogenda okujja amaanyi gwe ganoonya yonna yonna gye gagenda okuva bwe kasitojja nabo bennyini nnyini tebamanyi kati bw'ajja n'amukwatako bw'ati aga pastor buli kimu ekyange nkiwaddeyo Yesu muwadde obulamu bwange gwe byowaayo obimanyi oyakutteko omanyi amaanyi ge gye gava osobola okuwaayo osobola okwewa Mukama Katonda nga ne bw'oba oli mu njuuyo nga tewali waakukutteko gw'otomanyi wa gy'ava wa gye yajje maanyi you can naye kati bano bo abakuteekako emikono ga buli kimu nkiwaddeyo ekyange nze neewaddeyo eri Yesu ye kamala byonna buli kimu nkiwaddeyo enkeera nojjangu okaaba mbu ebintu binneebakako ekiro gwomanyi ebikwebakako weewaddeyo wenna n'omubiri gwo n'oguwaayo gwomanyi gwe waguwadde okwogera ku kya mass weddings cause ng'obedde nnyo ekintu kino cause the Catholic Church the Anglican Church the Orthodox bonna bw'ogoberera that institution eya marriage they have a follow-up process yes. ogobera ne bamanya nti obufumbo bwonna kugamba bayina institution gyolaba eri functional okwawukana ku ey'abalokole okutulira the mass weddings they don't have due diligence nti abantu bano bamaze mu courtship wa mukwano tebbanga bweriti kubanga kimanyi muntu agenda okutuuka mu marriage there must be number one ekinobagira love number one yes. then bwetugera ku marriage there must be acceptance both parties za bana babiri the acceptance of the parents and the families ne mass weddings zone zigenda like that and obalaba kuba kwa certificate you are been toward my certificate on did kyekiri kye nagambye it is part of the principles of their business yes nti wakati mu kulanga business kyekimu kubiranga business yaabwe it is part of that business nga nabwo onooba nti nina kampuni yange ya real estate yes then mu real estate yom n'oyongeramu part n'ogamba nsobola okukusolooleza ennyumba z'abapangisa bo yeah yes kati nova mu kyokutunda obutunzi ettaka n'okugula obuguzi ettaka then ogenda ne property management yes. so it is part kati nabano kwegamba bajja bateekawo buli gundi yonna
naye ng'etambulira awo okusigala nga bamaintaininze business business ng'etambula. Nina omusumba omu we nali nkolera, yes, naye okusaba kwaggwanga mu service ezo mubeeramu abazze nga ye ekimuleesa azze kuguumiika. Actually awulira nabuulizi wano mu kusaba, kama mpa mwami nga mulungi, njagala omwami nkooyo obwomu, n'amanya okay. Babateegera wabweru wali. N'amugamba sister gyebaleko, Mukama akuntumye, Mukama yakundaze. Bwebo obufumbo bwe twogerako. Oh my God. Yamuwulira wali kubanga wano onabeera kwega ayogera mugundi yonna nga teyerekaayo. Bano babaguumiika abateega bo babaawo. N'amanya nti okay, oyo ekizibu kibasajja, talina musajja. Babateega, abavubuka babateega. N'amulemezaako amaaso amugamba sister Mukama yakundaze. Kati omuwala yalowooza wali bambi asabye nnyo nga Mukama tayanukudde essaala zange nankubako omuntu. Enkeera nga bali mu bufumbo. So kyevolaba nti marriage breakdown eri on a high rate. Kubanga abantu bangi bayingidde mu bufumbo, not because they have that bondage. Yes, that love, that passion, that devotion, no. Yes. But because Mukama yamumulaze, naga oyo ye mutuufu, golina ogenda naye. Ate ng'olwedde akkiririza musumba mu church. Akkiririza musumba. Yes. Tawaddeeyo budde. Gwe ne bw'ojjanga weekulula otya bano simanya bampita mu process ate katusooke ntegeere maama wo atani ono kasita musumba akutegeera nga kiwedde. So bw'otunuulira gundi eno ey'amaka, institution ey'amaka vis-a-vis obulokole, ekyamazima olabira ddala nga bakoze kinene nnyo mu kutemaatema n'okumenyaamenya institution ey'amaka. Ebadde nga etambulira mu process yaayo okuviira ddala emabega before ng'obulokole tebunnakola ki, tebunnaba kujja. Omusajja omulokole va ku balokole bano benagambye endiga mu kukkiriza naye ate nga musajja naye nga ndiga mu kutegeera. Bano abalokole abakatinka abakatijjo Mukama ndabikira banyaabo banjogera mu nnimi abo, tasobola kuuma maka. All the time bali mu kanisa, bali mu kusaba, akasente kafuna bwakatwalayo. Ye talina budde bwe yeezimba. N'akatono kafunye kakuttewo kakozeeko n'akatwala. N'olaba omusajja omukulu n'atalaba nti ddala obwo obujulizi bufeekinge. Bafeekinga obujulizi. Ekinina era okyogeddeko omusimba gwalyokolera up to now nga ayimirira mu kkooti neyeegaana mu lujjudde. Yes. Ebintu byabadde akola ku kitu n'agamba simwagala, si mukyala wange, tetukubanga na ku mbaga. Naye nga yalinnya ku kituuti. Nga bw'oplayinga akatambi keyamuwaananga. Naye atuuza abantu mutwalo mulamba. Naye asobola okukola ekyo mu lujjudde. N'agenda mu kkooti. N'agenda ne mu kkooti. So what about bano babuulira? Kati agenda kubabuulira ki? Nti bw'onoogenda yakubuulira akugambe munaye omwami mugumire, guma embeera bw'etyo, bufumbo bwo tobusuulawo, tosuula mwami, tosuulawo baana bo, agenda bigamba. Naku zino ayogera n'okugamba nti omusajja atalina ssente ofa oyagala ki, omwagaza ki? Omusajja atalina ssente omwagaza ki, ofumbirwa waaki? Kati n'abawala abagenda mu makanisa ago bagenda kuguumika basajja balina ssente, balaba gundi yawaddeyo nnyo, gwe yeetega, ne balyoka batomera ebikonwa. Ekkanisa efuuse nayo okwetega area. Nkugambye oli ajja awuliriza anoonya wali bawala balungi, come on, mpa omusajja, Mukama yanukola essaala zange. Ngadda wali nga yeetega, oyita sister Mukama akuntumye, noonya mukyala, maama Mukama yanukudde essaala zange. Kwetega kwennyini. Kumba ogudde ku lifere. Kakati olwali obufumba bubeeramu wiiki bbiri ng'empi zitandika. Mwezi gumu baayawukanye bubi nnyo. Baayawukanye bubi nnyo. So kyevolaba olwaleero omuntu akugamba nze okufumbirwa nfa. Abantu bawedde tebakyayagala bangi.
abawala bangi ndi mu kwekolera ssente zange nze ku bino byendaba mu bufumbo naye obufumbo si bubi naye ennyingira gye tubukola ki gye tubuyingira bano bawudisizza nnyo abantu ne batandika okumala gatomera okutomera gundi y'obufumbo ku institution ey'amaka neefa kati ne bagitamya n'abantu abalala abatuufu abandyagadde nga nti ntuuse emyaka egiwasa tuuse emyaka egifumbirwa kannoonya omusajja oba kannoonya omukyala buli omu obufumbo abwevuma bwevumi olaba musumba wange yagamba empeta sikyagundi sikyanankanya gomanye abantu abayawukana ku gundi y'empeta eyo baali bangi ng'akunoonyeza olunyiriri naguze ne bayibuli empya zisomye naye nkyanoonya olunyiriri omanye abayawukana ng'amaze okukola ebyo volongoto yo gwe yakola ne yeegaana maama w'abaana be mu lujjudde ate bulijjo gwawaana gomanye abakyawa babba baabwe because of him omanye abasajja abagoba bakazi baabwe because of him olaba pasita yakoze bw'ati oba naawe ogendagenda so abasimaano bawaganyiza abakyala babataddemu okuwaganyala okw'amaanyi ennyo omukyala nga mulokole bano abaakatinko tolina kyomugamba gwe bbaawe tolina wuyugira ki oba muzimu mwereere era olulaba olumunenyaako ogenda okulaba ng'ali ku ssimu akubidde ddaddi gundi ku kanisa waliwo abaweereza abo ababeerawo nga ali mumunyumiza amubuulira byonna by'omugambye gwakulaba nga sitaani Katumba, can you authoritatively add this to the plot of government because URSB is a government institution however allowing mass weddings yo eriwo just kuissuing kintu naye yandibadde emanya nti the procedures before we issue a certificate kiki tugobera ndwat can we still kiteeka ku government nayo eyinza okuba ekinamu omukono oba just abasumba be bakisusizza nagamba government enawo ginenyeza bw'obanga oyagala okufuga eggwanga ery'ababuguyavu obafuge nga bw'oyagala one sooka omenyeemenye institution ereetawo bondage mu bantu egatta abantu unity ye institution ey'amaka sooka ogimenyeemenye ogikutulekutule mu kukikola tesobola yo kikola direct tesobola kikola direct ekikola indirect kati wakati wano kyeva olaba buli musumba yenna ajja n'agamba nze ndi musumba ntandise okubuulira nga bamuwa certificate of operation ng'atandika okukola ebintu bye bakola ebintu bingi nnyo nga gavumenti ezinze emikono bweti ebyo byeyagala bitambule era bye birina okutambula kuba ye eba efunamu olwaleero frustration abantu gye tulina because of marriage because of poverty because of what economy erigu tewali naayinza tewali kyalina ayogera agaba naye gavumenti eno etufuze bubi kubanga tetulinawo gundi eyo bondage eyo etugattawa mu buli muntu alina ebizibu bingi bimwetimbye wano ku mutwe kaakati wakati mu bizibu ebyo gavumenti byetutaddeko tuddukira eri mu institutions ezayo zeewandiisa era zeyateekawo neeyongera okutubuguyaziza ero neeyongera otukwatira eyo kati wali adda mu kwetegereza bintu engeri gye bitambula olina economic distress abaana tebanadda ku ssomero obwavu bweyongedde ettaka lyo balitwala fuel prices everything buli kintu kiri waggulu ogenda okuddukira mu kyaki okufuna psychological distress eri gy'oddukira ovudde wano mu flampen odduse ogudde mu muliro kati ogenda eri olinga alyoka akukamulamu ne kewabadde walese eno akatono nga akakamula nga akatwala ng'osigalirawo bwoti abantu balinga balalu olwaleero naye bali that disorder ereeteddwa kubanga tosobola kuŋŋamba nti buli lunaku gavumenti teraba basumba bano bye bakola tosobola kuŋŋamba baba monitoring era babiraba buli kimu lwaki bishop w'ekereziya katolika ayogera just one statement government neevaayo mufti ayogera just a single statement yokka mu kubuulira kumu ne bavaayo gavumenti namba neevaayo nekola response netuuza ne press conference nge responding to the other person bagambye tebalaba bana abasumba engeri gye bali mu kuexploiting abantu that over exploitation
Because I didn't see any reaction from government in regards to nsonga ya Pastor Rosias Bujingo okuvana gamba nti empeta chuma buma. Yes. He would have been summoned. Yes. Akachiko ne kamwito ba. Ne kamwito okunyonyola. Yes. Like akachoka gender labor and social development, yeah. Did you say anything? And have you ever seen anything? Lwaki wachogedde bino biki, yeah. Nothing. Yandibadde summoned, yeah. Nothing. Kubanga abantu yo government eyagala abantu batambulire mu gundi mu kubuguyazibwa. Because I think when you're on the pulpit, siroza nti your views zino extending as je ku kituuti, no? No. Yeah. Wano bw'oba obuulira oba olyowa myoyo. Yes. Naye kati ate gwe oli mu kubreakinga myoyo. Kubanga abantu bangi nnyo ku olwo abakwata empeta ezo n'agikwata n'agikasuka na breaking up. Yes. Ne patena gwe wadde bamaze naye emyaka ago oba emyaka 3 abaana ne basigala nga teri abalabirira. Era tugenda kufuna generation mu maaso awo eri frustrated ennyo n'okusinga ffe. Ffe tetulaba tuli stressed, yeah. N'ate abaana baffe bagenda kubeera more stressed okusinga ffe. Kubanga tetukyalina that bondage ebakuliza awamu. Bagimenye maze okumenyeka. Maama ali eri asiba mu Yesu. Tata ali bibye. Ali mu stress ya sente, economy enfu, buli kimu kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti. Maama ali mu Yesu takola. Abamu abakya bagana okukola. N'abasajja bagana okukola mwoyo yamuganya okukola. Alina kubulira njiri. Inga parenting ebulira mudda. Ebulira mudda tekyaliwo. Ngeri broken. Gwe omwana ojja mugamba Mukama Katonda oli agenda muleetera Yesu. Oyina kusula ng'osaba, oyina kubeera oyina okusabira essaawa nnya nga towumuzzaamu. Yes. Yeah. Oyina kusabira essaawa nnya. Saba ogende ebuziba. Nonna n'okwogera mu nnimi tebamanyi kye bitegeeza. N'ayogera mu nnimi. Kati ffe twakula okimanyi n'omanya nti okay, ssaawa ya kusoma ssaala. Ffenna tulina kubeera wamu gundi tukulembere ne musoma just within 30 minutes or 15 minutes nga mumaliriza ne muli emmere ne mugenda ne mwebaka. Kati olwaleero omwana omulaga nti Katonda okuwulira nga okuwulira nti ddala osabye essaawa olina okusabira essaawa nnya nga towumuzza n'okaaba n'amaziga. A prayer warrior. N'okwata ku TV, kwata ku TV. Mulinnya sitaani mulinnya musambe usamba ki kyotumanyi. Gwe sitaani agambye nti ali awo. Adding up to supplement on that na actually not old girl naye alumni ndoza wa Kampala International University. Gwe nalabanga religion kyekoze kirungi nnyo to sum up oba okukisupplementing akonti bakwata abantu era gender y'abakyala ennyo ng'omuwala every time buli kintu kyalaba akifuula spiritual. Nti abantu batuuse mu kaseera nga ne ssente newe zikubula. Bakuloze. Oyina ebizibu, oyina ekitambo ekintu kitwala ssente zo. The economy is already yes. We are having a distress economic a financial outbreak ya economy. It is normal sente okubula. It is normal. It is normal ogende bakusabireko sente ola sente zikubuza. Kati ndowooza kumbe yes. Oyina kutuula butuuzi wansi n'ogamba okay mbadde nkola omulimu guno. Yes. Naye nnyongeddemu ki? Oba ngatteko n'obulunzi kintu ki ekitambula kati? Yes. Tomanyi real estate abantu tebakyalina ssente. Tebakyagulanga luli. Luli ndatundanga poloti n'eziwera 10 omwezi. Naye kati ntunda 2. Ate nodda ku drawing board. What else can I add on? Manyi kati ate ki ekitambula? Ebyokulya bitambula. Yes. Kati ebbali wano kanteekewo omudaala gw'emmere ntandika okusuubula amatooke nga ngajja mu kyalo ngaleeta wano ngatte ku guno omulimu. Psychologically the pastors have confused the people. Totally confused. Buli kimu Yesu. Olina kugenda kukusabira gwe. Omulala n'okukola tokola. Omuntu takola naye asiiba mu kyakya asaba mukisa. Kiki ky'osabira omukisa nga tokola? Yes. Mukama yaŋŋamba sikola. Namugira Mukama yaŋŋamba sikola. Sina mulimu gwe mba nkola ngenda kubuulira njiri. Ne mugamba enjiri mulimu. Kati soke tumulemu katini nnyo ate tukomewo. Mu
mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 2M6 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Kyenneebaza ku basumba omuli Pastor Ssenyonga alina essomero erigenze maaso okubeera nga lisomesa. Alina essomero sebu Pastor Ssenyonga essomero lisomesa balita life day and boarding. Simukubira kalango naye lisomesezza abaana b'eggwanga era ye playing a role. Waliyo tuteyo omwana owo gy'asomera? Sijasomera. Ogaye baliyitaani? Life day and boarding. Olinda kaawo. Era akoze Ekyamanyi. Essomero lya Pastor Ssenyonga Life Day and Boarding Primary School. Ng'obadde okimanyi nti abaana bonna abasomerayo bali ku sikaala z'Abazungu, babaweerera full sikaala, kyokka ate n'abazadde wano nabaabasasuza. Sikutegedde bulungi kyogamba. Kiwulidde tokiwulidde? Nkiwulidde. Abaana bonna gwe weebaza Pastor Ssenyonga omwebaza yateekawo essomero. Obadde okimanyi nti essomero lye Life Day and Boarding Primary School. Yes. Abaana bonna abalimu abasomeramu bonna baweererwa Bazungu full basale, kyokka ate n'abazadde wanaabasasuza. Kati omwebazaako ki? Awo ki kyakoze? Asomesezza abaana b'eggwanga basomye era okuyita mu Yesu. Lwaki asasuza abazadde ssente ate nga Abazungu be baweerera abaana bano? Abazungu bamanyi bawaayo ssente z'abaana bonna nga bwe bali mu ssomero, naye ate n'abazadde abajjako ssente. Abaana babagoba nga babagobye school fees, naye ate nga Abazungu babasasulira dda. Kati oyo omwebaza ayambye eki? Amazima mbadde sikimanyi naye nga ye bwe bufere bw'abantu bano. Bino bye bateekawo babiteekawo batega butezi. That is business. So si kuyamba society, si kuyamba singa ng'omuntu wa Katonda omulyoyi w'emyoyo yandibadde akiteekawo n'abeera mwambulukufu nti essomero lyerino naye abaana Abazungu babaweerera. Omuzadde gwe kola kintu kimu, leeta buleesi muki? Leeta buleesi mwana. Lwaki asigala asolooza abazadde ssente za school fees ng'ate abaana mu ssomero lye Life Day and Boarding Primary School Bazungu be babaweerera? Gwokimanyi nti ne minisita agenda yamuyita n'agaana oddiggulawo. Minisita Muyingo, Jesse Muyingo. Ekyo nkijjukira omuntu yamuyita. Yes, omuntu gwe yali agezeho makasi gujjukira naye yali agenzeyo minisita. Agenze okuliggulawo n'atuuka naga waliwo ebyekifere bye sitegeera bulungi. N'agaana okuliggulawo. Kati yoyo gwe weebaza. Omulala yatandika alina business, alina omuceere. Atutte entobazi z'abantu. Azigobyemu abantu. Alimye omuceere. Bwe yagukungula yajja yagutunda buli kilo 10,000. Olwokuba muceere mutukuvu. Gwe yalima mu lutobazi. Obutukuvu buli mu lutobazi wali. Kati oyo yayambye eggwanga. Twandigambye nti ayambye ku agriculture.
abantu baguze omuceere emitwalo 10 ekkiro emu, ekonomi yaabwe eri etya? Eyandibadde alumirwa n'agamba nti naye kageri kendi omusumba, omuceere wakirikanga beyo kugwa obwereere, oba kalenzi ogwange kabagutunda 10,000 kiro, omulala bagutunda 3 oba nyanze kangutunde 2, nyamba abantu, nyambe society, yagutunda mitwalo 10. Gwe weebaza yayambye abantu. Oba gulimu ekirisa nga bw'ogulya mwe mutukuvu akukkako n'okomekereza nga ebyamagero by'ofunye tobirabanga, omanye oti yagulima mu ggulu oba yagulima naffe wetulima guno omulala ogwa bulijjo. Tunaatandikirawo bannange Katumba. So talina musiba gwenza kwebaza olw'omulimu amatendo gwakoze okuzimba eggwanga. Matendo ki? Okujjako okuwuddisa abantu n'okubafuula bayungwe. Gwe mulimu gwe basinza okukola. Ogoba gwe nnyinza okugamba nti mbeebaza. Beebale nnyo kuwuddisa abantu nakubafuula bayungwe na kumenyaamenya amaka g'abantu. Atakumira mpeera batukumye tunaatandikirawo. Uganda ey'enkya